Nze siri museegu. Olaba ebyo bye mulaba ku internet ebimu biba si bituufu. Ng'ebyo bye batera okuta ne bagamba simanyanga Cephco wakoze kino ne gundi. Ebiseera ebisinga abantu baba baagala bwagazi kwonoona amannya gaffe kuba balaba nti akaliwo ebyo tebyali byange. Waliwo abatera obbita nga baagala okwonoona amannya gaffe. Obimanyi nawe kasita okola erinnya ku TikTok buli muntu aba ayagala aveeyo akulinnyireko kitegeere. Kisinziira buli omu ajja ku TikTok ng'alina ebiruubirirwa ne content we. Ono ayimba n'akola comedy. I don't entertain comedy. Okitegeera. Nze nvaayo ne nsabula era ojja laba nga nvuddeyo ne muvuma. Not because simwagala but that's my content. Just kuvuma naye mba simuvuma bya ddala ate simuvuma to the deep. Wabula muvumako on top. Bw'aba alina ekyekisiru kyakoze tugeze bw'avaayo n'akola ekibi ku mukazi we oba n'akola ekintu ekibi kyonna kyonna. Of course nze sawa kwevuma kuba nze content. Nsobola ovaayo nze kennyini nendeetako nze king of TikTok. Nze aleeta trend era bw'olaba ku TikTok okwo kino kiri byonna byetoolera ku Dr. Cephco ebisinga okutrendinga. So kati nze sobola content wise neenyumiriza mu byenkola kuba abasinga mbawadde content mbawadde amannya ndeesa abaana bangi be mulabye nammwe be mu appreciate nze. Anti kati omuzadde aba tuweerera tufune ssente tufune ekitukuuma busy kasita sikola bintu bimenya amateeka ga ggwanga misango gya nnagomola. Nsobola okukola obusolosolo naye nga tekyaffectinga muntu. Nsobola nze kennyini okwekolako ekintu nga tekyaffectinga Tom nga nono tekimuaffectinga. Ebimu tebibasanyusa ebimu bibasanyusa naye bo bazaala buzaazi mibiri ne bateekaawo. Siina mukyala gwe nzivoola naye wakuba nti abakyala bakitwala nti okuba bagamba omukyala ne bakola ebyekisiru ate ffe abasajja ne batukola ki ne batuyisa bubi. Omuwala nenkola ki simukubangako naye era kyekitegeeza nti omukazi takubibwa. Omukazi wabba ssente nga tuli waka mba nina omukuba empi lwaki oba obboota miliyoni emu bbiri ozitwalawo nga buli kimu kikuwa oba olina kukubibwa. Okitegeera ebyo mwaba onoonya abakazi mbw'osimanyi ekitiibwa ky'omukyala kyova olaba nga kati ebiseera bino abakazi babba miliyoni 100 ne mutunula butunuzi bwe ti nze wange ne wobba 5 nkuwa jjajjaawo bwe ngambye nga sikirumamu. Sente zinnuma nnyo sente tuzikolera mu bugubi kati saawa zino enkuba etonnya tuli wano eno tugenda kujja mu awards olusi ovumye omuntu bakusibye oleese miliyoni 2 ewaka omukazi ng'azibba ate ekikunyiiza tazikolamu byamaanyi agulamu wiigi naweerezayo bu boyfriend obulala. Abakazi basiima olaba omukazi aba n'obukowekowe n'abugattako. Omukazi n'enviiri ezize azigattako buli kimu n'enjala azigattako olwo wansi wano tebasiima. Abakazi sebo tunula wano bulungi nkufaananira okuba nga neerusa. Abakazi mbafunyemu bingi okuwuga ki ndi mweru mama wange tewamulaba nange ondaba nina nako wamani sembeza kamera ziriwa amayituli zino nako ndi mweru I'm light skinned temuwaayiriza. Kaakati abo aboogera ebyo baba bannugu omanyi buli woba ng'osabula nnyo kati ngono jjajja Kitiibwa ali president era bamunoonyako akantu ogenda bamuvuma age is just a number togenda muvuma mbaoli mukadde. Tunuulira content gwakola totunuulira age ye totunuulira birevu bye kiki kyakugamba kyekikulu. Kati owa TV we yampitira nampa omulimu kitegeeza yalaba nga nina obusobozi. Kati gwe ombuuza ngenda kukola ki olaba kamera 1 2 3 zikoze eki zintudde mukitegeeza content waali. Nabo weebuli ate bugenda kukolebwa bulungi nnyo.
kubanga olaba osobola oba ne profession yo ate n'okola n'ebikunyumira. Nyerowoozaako bingi. Ndi mu kusetting up eddwaliro erigenda okuba nga likola ku bakyala bokka. Lwaki nedda? Benkola ki? Bali bawaka. Omukyala wewaka mujje family matters mu public issues. Ebyewaka omukazi bw'aba akoze ensobi kyova abakazi bammwe balina obuzibu bamala ne bava ewammwe ne bajja ewaffe kuba ffe tubagamba amazima ate ne tubakolera bye baagala. Mwe ne mubakwekereza ne mupano beating ne mushuga kooti. Ebbanga lyonna kubanga bino ebirevu biraba byakajja nkyali mwana muto nina emyaka 23 byakajja okitegeera 23 sina bigambo byemukola kuba sina kigambo kyensobola kwogera kyotasobola kwogera. Nakakyusa abakazi 3 Kaiyz nyinza n'okubanga nkubalira abakazi abasukka mu 3 mwakuba ekyenjawulo ebyammwe mubikolera behind camera ebyammwe katolaba no Tom nyinza omubalira abawala be yali ayagaddeko nga basukka ne mu 2 naye nze okuba nina 3 mukiraba nti kinene nnyo kyali mwana muto ate ndina musiraamu so anofuna abakazi 4 bonna ne mbateeka mu nnyumba emu kuba nali nkikozeeko bonna abakazi 4 ne mbateeka mu nnyumba emu nimbaagala nimbalabirira. Ekyo ekibuuzo oyinza okibuuza ku myaka 2 basatu kikirizibwa eddiini munaye eddiini yatugamba abakazi lusuku lwasa omuto ate ebyalwasa byanjawulo muko lwa nsonga ye talina waaka abakazi abaagala naye waaka takola ki waaka wamba ne kanze waaka nnina bwana nja mmuguze naye alabika ali happy bunga bwaki bwali ddagala sirisiba ku muntu omuntu yajja nanoonya omulwadde yanoonya omusawo naye nga nyongera okubajjukiza mujje ku Power King tulina okubeera nakugamba jangu nkuwa eddagala gwe jangu ogezese liri verified ate singa teri verified singa bankwata ate ani ali certified nga ND sigimanyi mutwe ebyo